Tweyanziza nnyo Leader of Opposition Mathias Mpuuga Nsamba awamu n'ababaka b'okulembera olunaku olwaleero ensasagge etandise ku Paalamenti. Abaana bakoze ekintu baganda bange, twongera obajjukiza nti kitwagala. Bino bulijjo bye twagala, bino bulijjo bye tubagamba, era bino bulijjo we twagala tutambulire. Mathias Mpuuga Nsamba tumuwadde credit olunaku olwaleero kubanga kino kibadde tekirabwangako, kibadde kyaludde okulabwako, tebwabulwa byabadde asiba bikutuka. Abadde alowooza nti nno yatusudde mu katego, twavudde mu by'okubanja baganda baffe, mu by'okubanja mikwano gyaffe, naye twongera omujjukiza tubiriko buliri tubiriko buli bino bye tugamba Bannayuganda nti ffenna tuyimukiremu ate tukozese eddoboozi limu tulabe nga tulwanirira n'okunona eggwanga lyattu lino Uganda. Tuve mu ebyo Museveni byagala otubuzaabuza, byagala otuteekamu diversion ez'enjawulo, tumulage nti tuli ready nnyo ate tuli bamativu nnyo nti twagala ggwanga lyaffe kudda mu mikono gy'Abannayuganda, wabula tulina kirala kyonna kye twagala. So baganda baffe ababaka mwebale kulwana, mwebale kukola ddoboozi ly'amaanyi eryo ery'omuwanguka erigenda okuwuliza Yosete Buhabulwa awamu n'akabenja ke n'okumutegeeza nti twetaaga eggwanga lyaffe lino Uganda, twetaaga oddizza mu mikono gy'Abannayuganda ate era eggwanga lyaffe lyetaaga kununulwa. Ye wabadde alowooza nti Bannayuganda bagenda kubeera awo basirike bakozese ebyenjawulo nga basirise, tumutegeeza nti ate byasibye bikutuka, Uganda ya Bannayuganda. Talowooza nti Bannayuganda tugenda kuva ku by'okubanja baganda baffe, ekyo takisuubirayo. Yatalowooza nti Bannayuganda tugenda kubivaamu. So baganda baffe, mukwano gyaffe tubategeeza nti ebyayoseeri byo byasiba bikutuka. Babaka baffe mwebale nnyo olunaku olwaleero kulaga gavumenti ya Museveni nti mukyali bagumu era mukyali strong, ne bw'anaayita zi diversions tya mukyayimiridde ku kigambo kyammwe eky'okubanja baganda baffe. Speaker Anita Amongi totusiriwalizako, sigwe olina okutegeerera Paalamenti ate era sigwe olina okutegeerera ensi eno. Just twakuteekawo nga leader kulembera babaka banno, wabale twakuteekawo nga alina okulowooleza entegeera yaabwe. Simanyi lwaki Anita Amongi yeewadde nnyo obuyinja, yeewadde obukulu omumpembe oyo Sebo takkiriza muntu yenna kubaako kyayogera nga ye tayogedde, naye nga Anita Amongi ani yakuwadde buno obukulu? Kamanyiro n'ejjoogero lye mwagala otuleetako, tubagamba nti ate ffe tebitukwatako, wabula kye twagala eggwanga lyaffe lidde mu bantu abatuufu era lifune abantu abatuufu abagenda okuba nga balikulembera. Mathias Mpuuga Nsamba tukebazza nnyo Mukama waffe, webale kutambulira wamu okulaba nga tununula eggwanga lyattu lino. Nze Zambaali Blasio Mukasa. Waliwo omukadde yasaba William okugenda mu katale amutundire enkoko ye. Omukadde oyo yali mulwadde nga yeetaaga ssente za kumujjanjaba. N'amugamba nti William, ntundire enkoko yange, bw'ofuna omuntu ayinza okumpaamu emitwalo 2.5 gimuwe ondeetere ssente. Wabula William bw'atuuka mu katale enkoko eyo n'agitunda emitwalo 5. Bw'akomawo ew'omukadde n'amugamba nti nnyabo, enkoko ngitunze emitwalo 2. Omukadde n'asanyuka nnyo, n'akwata 15,000 n'aziwa William ng'amwebaza. N'amugamba nga tonnagenda, kankusabire. Byonna byonkoledde olwaleero Katonda akusasule mu musera. Akuddizeewo ekisinga mu kino kyonkoledde. Naawe kino kikutuukeko. N'abaana b'ozaala bayisibwe mu ngeri y'emu ng'eno gy'ompisizaamu. N'abazzukulu bakungule ku kino buli we banaatuukanga mu bizinesi zaabwe ne ku mirimu, bayisibwe mu ngeri y'emu naawe gy'ompisizaamu. Mu bulamu bwabwe bwonna buli gwe banaasabanga okubayamba abayambe nga gwe bw'onnyambye era abayisirize ddala nga naawe bw'ompisizza. Mwana wange ebigambo bimpweddeko, naye Katonda amanye ekiri ku mutima gwange, nkusabira nga bw'okoledde ddala bw'oti naawe bw'oba oyisibwa emirembe n'emirembe. Bw'amala okumiinisa, William n'akwata mu nsawo 15,000 ze babadde bamuwadde n'aziddiza omukadde. Bwe yamala awo n'amwongera n'emitwalo emirala 3 ze yali atoddeko ng'omukadde tamanyi. Omukadde n'amubuuza nti Zaaki,
essaala gy'onsabidde enkutteko sente zino nzikuddiza. William ekituufu yali akimanyi nti omukadde amubbi, naye teyamugamba kyatuukawo, ye yamugamba bugambi nti sente nzikuddiza n'enkwongeramu olw'essaala. Era omukadde n'asanyuka. Naye lwaki njogedde bwe nti buli kye tukola mu nsi muno toyinza kulimba mutima gwo, era bw'okola ekibi emmeeme ye ekulumiriza. Tulekeraawo okulinda abantu okutugamba nti ekyo ky'okola kibi. Emmeeme ye ekulumiriza, era nga bw'oyisa banno naawe kijja kutuukako. Katonda akuwa ekisa olwaleero, emmeeme eyo oyogere nayo, ekibi kibe nga kibi oleme okukikola. Nkwagala nnyo. Nze Zambaale Bula. Nsooke njolekere munda mu ggwanga lya Canada, amawulire genfuna webukeeredde olunaku olwaleero. Mwami Robert Amsterdam, munamateeka wa mwami Robert Kyagulanyi, wotwogerera bino yamaze dda okuzaalira gavumenti y'eggwanga Uganda ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. Oluvannyuma lw'okulabika nti okusinziira ku nsonda ez'omunda zenina mukwano gwange mpuliriza, mwami Robert Amsterdam okumanya yamaze dda okuzaalira Uganda ebitukula makayi byazaalira ku nsiko, oluvannyuma lw'okukwata olupapula n'ekkalaamu ng'ayita mu kampani ye ey'abannamateeka emanyikiddwa nga Amsterdam and Partners LLP. Mwami Robert Amsterdam kigambibwa emyezi 3 emabega yakwata olupapula n'ekkalaamu ng'ayita mu kampani ye eno n'awandiikira akakiiko ak'ebyokwerinda ak'ekibiina ky'amawanga amagatte akamanyikiddwa nga UN Security Council, nga mwami Robert Amsterdam okuwandiikira akakiiko kano akavunaanyizibwa ku byokwerinda, okuwandiikira akakiiko kano yali yeemulugunya ku ddiiru egenda mu maaso n'okulabika nti yali emaze okukolebwa wakati wa munaso gwanga lya Belarus omusajja adiringira mu byobusuubuzi by'ebyokulwanyisa, nga yeemulugunya mwami Robert Amsterdam ku ddiiru yali emaze okuteekebwako emikono wakati wa gavumenti y'eggwanga Uganda n'omugagga ono munaso gwanga lya Belarus. Mukono gwange mpuliriza nga mu ndagaano eno okusinziira mu bbaluwa ya Robert Amsterdam gye yawandiikira akakiiko aka UN Security Council agamba nti ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno ogwa 2020 gavumenti y'eggwanga Uganda yateeka emikono ku ndagaano ne munaso gwanga lya Belarus amanyikiddwa nga Andrei Olga, nga kigambibwa okusinziira mu bbaluwa ya mwami Robert Amsterdam gye yawandiikira UN Security Council nga munamateeka omukugu, agamba nti ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno munaso gwanga lya Belarus adiringira mu byobusuubuzi by'ebyokulwanyisa yatula ku meeza nassa emikono ku ndagaano ne gavumenti y'eggwanga Uganda, nga endagaano eno okusinziira mu bbaluwa ya mwami Robert Amsterdam bagamba yateekebwako emikono okusinziira mu kibuga Caracas eky'eggwanga lya Venezuela. Nsaba owulirize bulungi. Okusinziira mu bbaluwa mwami Robert Amsterdam agamba nti abakungu ba gavumenti y'eggwanga Uganda abaali ab'ekyama abaasindikibwa be baakutula ddiiru n'omugagga Andrei Olga, naye nga kiki ekyatanudde mwami Robert Amsterdam okwemulugunya ku ndagaano eno yakolebwa mu kibuga Caracas, ekibuga ekikulu eky'eggwanga lya Venezuela. Nsaba owulirize bulungi. Okusinziira ku bigambo bya Robert Amsterdam agamba oluvannyuma lwa bannayuganda bangi naddala bali ku ludda oluwabula gavumenti bamutuusaako okwemulugunya nkwe yasitukiremu okunoonyereza nga munamateeka omukugu aludda agoberera ensonga z'ebyobufuzi bya Ssemazinga wa Afrika, n'akizuula ng'okwemulugunya kwabwe mwatu kwali kutuufu nnyo. Mwami Robert agamba, ntegeeza Amsterdam agamba nti yakizuula nti okwemulugunya kw'abannayuganda kwali kutuufu, naddala ba whistleblowers abaali bamaze okutegeera ku ndagaano eno nti endagaano eno yali ekoleddwa nga mwami Andrei Olga munaso gwanga lya Belarus gye yali ataddeko emikono ne gavumenti ya wano mu ngeri ey'ekyama yali yakuguza ebyokulwanyisa eby'ebika ebyenjawulo gavumenti ya wano oba ku nkola eya black market ebyokulwanyisa eby'amaanyi
nga bannayuganda mwami Robert Amsterdam agamba baali bafunyemu okutya nti singa gavumenti ya wano esigala egenda maaso n'okufuna ebyokulwanyisa bino eby'amaanyi ate ku black market kyali kigenda kujongerera embavu n'okwewulira eryanyi esigale ng'ekyali nnyirira eddembe ly'abannayuganda. Wuliriza ng'ogyeko okulinyirira eddembe ly'abannayuganda. Mwami Robert Amsterdam agamba mu bbaluwa ye ey'emikono 28 mwami Robert agamba Amsterdam agamba nti baali bamaze okukizuula naye kennyini nga amaze okusitukiramu okunoonyereza bakizuula ng'endagaano eno mwami Andrei Olga munaso gwanga lya Belarus omugagga adiringira mu byokulwanyisa yali aweereddwa amafuta obungi bw'amafuta gavumenti ya wano obubalirirwamu billions ez'ensimbi za Uganda 918. Muliriza mwami Robert Amsterdam agamba nti yakizuula nga munamateeka omukugu oluvannyuma lw'okuwulira okulumizibwa n'okukoowoola n'okukoobako bannayuganda abatono ba whistleblowers. Yakizuula nti ddala kino kyali kimenya amateeka endagaano eno yali ekoleddwa wakati wa gavumenti y'eggwanga Uganda ne mugagga Andrei Olga ey'okuguza ebyokulwanyisa gavumenti ya wano ku nkola ya black market. Ate nga moreover mwami Andrei Olga yali asasuddwamu mu ndagaano eno amafuta agabalirwamu billions eza Uganda 918. Nolwekyo amawulire ganina gagamba ki? Mwami Robert Amsterdam amala okufuna amawulire gano okusinziira ku mawulire genfuna yawandikira akakiiko ka UN Security Council okusinziira webukeeredde olunaku olwali mukwano gwange mpuliriza UN Security Council yamaze dde okukwata ebbaluwa n'eyimiriza agreement eno mukwano gwange mpuliriza embeera bikanga eyongedde okubijja embeera biko okubanga eyongedde okwonooneka webukeeredde olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'omunda wetwogerera bino. Mujjukira bulungi munamateeka wa mwami Kyagulanyi omukulu Robert Amsterdam mukwano gwange mpuliriza amawulire genfuna webukeeredde olunaku olwaleero. Mwami Robert Amsterdam munamateeka wa mwami Robert Kyagulanyi wetwogerera bino yamaze dde okuzaalira gavumenti y'eggwanga Uganda ebitukula makayi byazaalira ku nsiko oluvannyuma lw'okulabika nti okusinziira ku nsonda ez'omunda zenina mukwano gwange mpuliriza mwami Robert Amsterdam okumanya yamaze dde okuzaalira Uganda ebitukula makayi byazaalira ku nsiko oluvannyuma lw'okukwata olupapula n'ekkalaamu ng'ayita mu kampani ye ey'abannamateeka emanyikiddwa nga Amsterdam and Partners LLP. Mwami Robert Amsterdam kigambibwa emyezi 3 emabega yakwata olupapula n'ekkalaamu ng'ayita mu kampani yeeno n'awandiikira akakiiko ak'ebyokwerinda ak'ekibiina ky'amawanga amagatte akamanyikiddwa nga UN Security Council nga mwami Robert Amsterdam okuwandiikira akakiiko kano akavunaanyizibwa ku byokwerinda okuwandiikira akakiiko kano yali yeemulugunya ku ddiiru egenda mu maaso n'okulabika nti yali emaze okukolebwa wakati wa munaso gwanga lya Belarus omusajja adiringira mu byobusuubuzi by'ebyokulwanyisa nga yeemulugunya mwami Robert Amsterdam ku ddiiru yali emaze okuteekebwako emikono wakati wa gavumenti y'eggwanga Uganda n'omugagga ono munaso gwanga lya Belarus mukono gwange mpuliriza nga mu ndagaano eno okusinziira mu bbaluwa ya Robert Amsterdam gye yawandikira akakiiko aka UN Security Council agamba nti ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno ogwa 2020 gavumenti y'eggwanga Uganda yateeka emikono ku ndagaano ne munaso gwanga lya Belarus amanyikiddwa nga Andrei Olga nga kigambibwa okusinziira mu bbaluwa ya mwami Robert Amsterdam gye yawandikira UN Security Council nga munamateeka omukugu agamba nti ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno munaso gwanga lya Belarus adiringira mu byobusuubuzi by'ebyokulwanyisa yatula ku meeza nassa emikono ku ndagaano ne gavumenti y'eggwanga Uganda nga endagaano eno okusinziira mu bbaluwa ya mwami Robert Amsterdam bagamba yateekebwako emikono okusinziira mu kibuga Caracas eky'eggwanga lya Venezuela. Nsaba owulirize bulungi. Okusinziira mu bbaluwa mwami Robert Amsterdam agamba
nti abakungu ba gavumenti y'eggwanga Uganda abaali ab'ekyama abaasindikibwa be baakutula ddiru n'omugagga Andrei Olga naye nga kiki ekyatanudde mwami Robert Amsterdam okwemulugunya ku ndagaano eno yakolebwa mu kibuga Caracas ekibuga ekikulu eky'eggwanga lya Venezuela. Nsaba owulirize bulungi okusinziira ku bigambo bya Robert Amsterdam agamba oluvannyuma lwa bannayuganda bangi naddala bali ku ludda oluwabula gavumenti bamutuusaako okwemulugunya kwe yasitukiremu okunoonyereza nga munnamateeka omukugu aludde agoberera ensonga z'ebyobufuzi bya Ssemazinga wa Afrika n'akizuula ng'okwemulugunya kwabwe mwatu kwali kutuufu nnyo. Mwami Robert agamba ntegeeza Amsterdam agamba nti yakizuula nti okwemulugunya kwa bannayuganda kwali kutuufu naddala ba whistleblowers abaali bamaze okutegeera ku ndagaano eno nti endagaano eno yali ekoleddwa nga mwami Andrei Olga munnaaso w'eggwanga lya Belarusi gye yali ataddeko emikono ne gavumenti ya wano mu ngeri ey'ekyama yali yakuguza ebyokulwanyisa eby'ebika eby'enjawulo gavumenti ya wano oba ku nkola eya black market ebyokulwanyisa eby'amaanyi nga bannayuganda mwami Robert Amsterdam agamba baali bafunyeemu okutya nti singa gavumenti ya wano esigala egenda maaso n'okufuna ebyokulwanyisa bino eby'amaanyi ate ku black market kyali kigenda kugyongerera embavu n'okwewulira eryanyi esigale ng'ekyali nnyirira eddembe lya bannayuganda. Wuliriza ng'oggyeko okulinyirira eddembe lya bannayuganda. Mwami Robert Amsterdam agamba mu bbaluwa ye ey'emikono 28 mwami Robert agamba Amsterdam agamba nti baali bamaze okukizuula naye kennyini ng'amaze okusitukiramu okunoonyereza bakizuula ng'endagaano eno mwami Andrei Olga munnaaso w'eggwanga lya Belarusi omugagga adiringira mu byokulwanyisa yali aweereddwa amafuta obungi bw'amafuta gavumenti ya wano obubalirirwamu billions ez'ensimbi za Uganda 918. Muliriza mwami Robert Amsterdam agamba nti yakizuula nga munnamateeka omukugu oluvannyuma lw'okuwulira okulumizibwa n'okukoowola n'okukwabako bannayuganda abatono ba whistleblowers yakizuula nti ddala kino kyali kimanya amateeka endagaano eno yali ekoleddwa wakati wa gavumenti y'eggwanga Uganda ne mugagga Andrei Olga ey'okuguza ebyokulwanyisa gavumenti ya wano ku nkola ya black market ate nga moreover mwami Andrei Olga yali asasuddwamu mu ndagaano eno amafuta agabalirwamu billions eza Uganda 918. Nolwekyo amawulire ganina gagamba ki? Mwami Robert Amsterdam wamala okufuna amawulire gano okusinziira ku mawulire genfuna wandikira akakiiko ka UN Security Council okusinziira webukeeredde olunaku olwali mukwano gwange mpuliriza UN Security Council yamaze dde okukwata ebbaluwa n'eyimiriza agreement eno mu nnambiro eyakolebwa wakati w'omugagga Olga Andrei ne gavumenti y'eggwanga Uganda. Ensonda munda zindaga mwami Andrei akakiiko ka UN Security Council kamaze dde okumulagira okuyimiriza mu nnambiro okuteekesa mu nkola endagaano gye yakola ne gavumenti ya wano. Ekyokubiri UN Security Council okusinziira ku mawulire genfuna ebibala ebyavudde mu Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa lutabayisirwa omutugumbuzi wa kuno ajja kifuuwa nga akizza munda singa teyeesonyiwa bannayuganda ate ne Uganda okutwaliza wamu ebibyo buli olukya bigenda bimwonoonekera. Ebigambo bimuweddeko takyalina kyagamba takyalina kyakwogera naye nga tebuhabulwa lwaki teweesonyiwa Uganda ne bannayuganda n'ofuna emirembe n'obeera mirembe gyo ne bannayuganda ne tubeera mirembe gyaffe. Otukozeeko effujjo otukozeeko akamanyiiro kangi. Yessaawa ke kaseera buli munnayuganda akumanye nti nno oli mutugumbuzi oli mutemu era oli ku likodi ya nsi yonna okubanga otirimbudde abantu wano e Uganda era nga bannayuganda ffenna tumanyi bulungi nti tebuhabulwa bannayuganda abatse naye bino byonna obikoze kaseera katuuse bannayuganda bakwanisa ensi yonna ekutegedde obutemu bwo n'obutugumbuzi bwo ogenda tandika okulya ku bibala byabwo naawe okakasa engeri bannayuganda gye balifuniddemu
obulumi obw'amaanyi okunyigirizibwa okungi kw'obayisizaamu ng'ogaseeko n'okusoomooza. Kaakati ke kaseera naawe owulire ku bannayuganda nga bataamuuse era nga bannayuganda bagamba enough is enough, betaaga ggwanga lyabwe ate nga togenda kulemesa kino ekyatandikibwa era tulikiremesa. Naawe ojja kuwulira ku bulumi bannayuganda bwe bayiseemu. Ffe weetuli tutudde entende era tusaba buli kimu ekigenda mu maaso. Tulinze eggwanga lyaffe kubanga linunula Uganda eyawamu ye Uganda etambula.